manyi muina programs nyingi ezimu kuze nesunga okulaba mu Agida butya butuyamba abantu baffe butya betusobola okweyamba fefe nyini abali mu Agida ndaba ndota nga ndaba mulese program nga tulina ekintu kye tukoze nga kigenda okutandika okuyamba ba members tusooke twekwateko twesitule olwo nga tujjudde tugende tutandika okuyamba abantu baffe sebo ndaba nga development programs ezigenda okutandika naffe ffennyini abali mu Agida njagala ndabe ne ku mmotoka nga ya Agida ngibinaka bitambula kuninga ffe twagigula nga Agida service van nga ya Agida nga bamala bajja bulabinga etambula bebo so ebintu ng'ebyo bigenda kutuyamba n'okutusitula n'okweyongera Katonda wali yajja kutugabira fefe nyini tujja kusobola okuyamba ebintu bino bigende mu maaso era mpozi n'akalala kensaba bakulu eyo gye mutambulira ewaffe Gomba ne musanga abantu abali mu bwetaavu ku mikutu gyaffe gino gye mutaddewo Agida Live these platforms social media platforms bakulu ze mutaddewo abantu abo mubaleete gati waliyo omwana wuno tumusanze yesaana kulongoosa mutima asanze yetaaga kulongoosa mutwe musanze wuno tutandikirewo tetulinda balala omwana ngwe bumuleeta ku mukutu ne tuga wuno tujja kumunoonyeza obuyambi ffe nnyini ate nga ffe tutandikirawo tuyambe ebintu bijja kutumanyisa era bijja kutwagazisa naye nga mu byonna bakulu mwebale nnyo ensonga eno nkulu ekirowoozo kino gye mwakijja kikulu nnyo mwebalire ddala